kale tukyali mawulire gaffe ag'abasereebu n'olugambo ne kalebule era nga wenjogerera ssaawa zino ziringa nga woziraba okusawayo zidduka sipiidi ayiriyiri nnyo naye nga nyakubabuuzako how you all doing kyali wange chosen blood ogamba otya kyali wange chosen becky ogamba otya dictator amiri nga mutekanswe family eri malidadi sana naye nga munnange bwetwogerera nga mumanyi pastor Wilson Bugembe mukama yeebazibwe taata pastor ono it's more than manyi tuli mu kingdom that's why nywana ne kachai wano Lawrence ali ali kubichapati bye bimutunga yeka naye munange manyi pastor ne yavayo na salawo kubanga ayandiza abayimbi mu services ze every Sunday. Why? Because I know call Celebrity Sunday this very year ne kigana because of embere yagwawo eya COVID-19 fera ntukiriza but this time around mwajukira itako Chameleon na itako Fefe Busi na itako Cindy Bad Black neko eno Sunday onako lwade lwagulo lero onako lwa Monday simanyi munsi gyotulabira onako lwakomeka but yesterday omukulu amanyiddwa nga Epas Alex Bagonza yakutte ekkubo n'abeera ng'akola ki ng'agendayo omuto olwono munnange atayogedde empaako ye bwe yatuuse mu kyaki adde mu kasuuti ng'akasuuti kakala ki Lawrence kadde ka orange kati bwe yagenze mu kyaki munnange olw'okuba muno musajja wa malalala musajja wa masappina musajja wa masappesappe sategedde kaviri ke badde asaze adde azisibye abadde azisaze kabadde katya Lawrence buno obuntu tebutegerekeka buli awo omukulu Epas nga omulaba mu bifaananyi munnange ekyatwewunyiza munnange yatubulidde ya breakinze ekyamawujjo kye tuwadde tomanyi wadde okimanyi muno taata wa Epas musajja musiraamu Haji Mulamba naye nga ate awuliriza enjiri obadde okimanyi nti no maama wa Epas ye ate pastor Mulamba ekyo badde okimanyi I know you didn't know this but Epas munnange yabatodde ebyama bwe twabadde otwadde wali mu kyaki kya Pastor Wilson Bugembe era nga ebimu ku bino byayogedde yagambye ye bulijjo munnange ayogera nnyo ne taata we era taata we abadde nga amusindikira nnyo bu video obw'enjiri ya Pastor Wilson Bugembe naddala eyo gyayita bagiyita Lawrence one minute prayer yes 1 minute prayer era yagambye muno yadda bimusindikira nnyo yabaddeyo era munnange yayimbye obuyimba bwe munnange obw'omu kyaki n'atubulira nga ye bwe yakula nga awuliriza enjiri nga bw'akulidde mu kyaki yayogedde ebigambo binnyo byenjagala okuba nga mbatuusaako naye nga sinabatuusaako bigambo bino Epas eky'enjawulo ekyabaddewo muno Bayibuli yagisomyemu ak'ensusso akabadde ak'enjawulo ku bayimbi abadde bagende wa Pastor Wilson Bugembe era nga yabadde agisoma yadde alaga muno ekyawandiikibwa tebakimugambye bugambi yalaze muno ekyawandiikibwa yabadde akimanyi era ne mu kugibikkula yalaze muno ekyawandiikibwa kino yabadde akimanyi so njagala mbatuuseko omukulu ono Epas ng'ali wa Pastor Wilson Bugembe musobola okuba nga mutegeera embeera nga yabadde naye nga Epas thank you so much for representing omukulu ono ye muyimbi mulungi naye ebintu by'okuperforminga byamugwako no nga tulidde Epas ng'agezaako zino obuzinaye buli obw'embuzi I am the God nenseka nengamba kyadde kibulamu nnyo but anyway let's dive into this video musobola okulaba nga ebyabadde Pastor Wilson Bugembe n'abantu ba worship house mwenamwenamwenana tubalamusizaako let's hope you're doing fine mukama watuwere omukisa ogw'amaanyi let's see how Epas performed ng'ali wa Pastor Wilson Bugembe ate tukome tugende mu maaso namuli amalala mangi nnyo tovaawo Somebody shout, we love you! Please, you may have your seat. Epas. And see you there. The entire world is happy to see you. It's a pleasure. We give thanks. You're welcome to church. Thank you for inviting me to church. Thank you for coming. It's a pleasure. You're a blessing. I didn't know you were going to come. I was supposed to come. When I say that I'm going to come, I always do. It's a must because you have to respect your elders and you have to respect the pastors. It's very pivotal and important. Very pivotal. Yeah. It's very pivotal. Greet the world. Banange mwenna abaze mu church beebaza okubeerawo wano mwebala okubeerawo olwa Katonda temwebala okubeerawo n'olw'omusumba. Waliwo Epas bano baveeyo kati abasinga obungi baliye bano bo bafunira omukisa bagulabyeko bano baba nabo bonna ensi yonna Buli alaba ali ku TV Mukama bampeera omukisa. Mukama bampeera omukisa tembaagala nnyo nga bwe munjagala. byoyimba obijjawo Byennyimba bijja gye simanyi because obanga oyimba kati nganze buli muntu ambuuza nti oyimba otya osobola otya okola bwoti bagamba simanyi because amazima nti ekisookera ddala bakatonda bange ab'oku nsi bazadde bange banzaala ate
repeat. Your mother is a pastor. Yes, my mother Come on, is- people. Tata wange ate ye musiraamu. Hey, So buli omu alina bwala wansi naye ffenna twagala Katonda. Tata w'omusiraamu, Yes. mama w'opastor. Yes. Ekisooka respect to your dad for letting your mom be. Yes, to be what she wants to be. Respect to Hajj. Okuleka mukyala we n'afuuka pastor, ekyo kikubire mu ngalo. That's good. He's a good man. Wakambye, there's something you say. Yes. Nti taata wo asaba nnyo nange. Yes. Ate nga musiraamu kyakuweereza ne 1 minute Aweereza prayer. mu video so funny enough wali onkubidde Kati eyo gy'ova mu kyaki mayimba dindi dadada. naye ate tulina n'ennyimba endala. Because funny enough, I Let me explained tell you, I love that song, I confess. Kasita teruwemula. Isn't that creativity of highest order? yes. Come on, people. I think Epas, allow me to thank God for you since you are in his house. Everybody, for Epas, come on. Come on! I think you, Moshe, radio, I'm talking about creativity. You understand? Moshe ngakwata lesu n'agikola mu luyimba. Kakati gwe wakwata ebintu ebitaliiyo. Biriyo nga nkunyonyola katono. So didalala abantu tebamanyi lwaki balwagala naye kati kambabuulire neno ko sitera kwagala nnyo ku explaininga nnyimba naye ngenda banyonyola didalala ojjukira buli omu wano kiwajjukira obugaali obwatundanga isulimu nga bukuba akadde oba okajjukira kati nga ndi mwana muto nengamba naye lwaki sikola akayimba nga simbye naye nga ninga akola akadde okusignifying ekintu kiri kye nali ndabyeko before. Magezi getuva okwebaliza Katonda. So we can only give Kati thanks. nze akakayimba akawulidde emyaka gyonna nzijamu oluyimba. Nze nfuna bufunyi ice cream nga tuvaawo. So Seku Martin Yanteka mu yakutwala music industry eno nze nayingira music because of Seku Martin. Like Seku Martin twamumeetinga ne sister wange ne brother wange omuto. Tumumeeting nga twali baana bato nali mu P7 nga naye ndi mu kavaaka ka P7 ako mu time eyo. So waliwo bali bagenza okuyimba so ne tugenda because twali twagala nnyo omulaba ku show n'abayimbi abalala waliyo so many artists. It was called oba Namirembe something. so kati Seku yakwinza Yantwala so actually twamugamba njagala okuyimba nagamba I'll take you to studio so nandola mu studio so nze natandika okuyimba mu 2003 we nasooka okugenda mu studio so siri mwana muto mu music so that's where I started nengenda nga nfa nnyo okukuwandiika so nga mpandiika ennyimba bisatu bibiri 256 eya buli mwaka nali mpandiika ennyimba ezenkana omwaka nga zonna za gospel so it was like nga bw'oli dedicated okukola ekintu ng'ate tolina beat tolina kintu kyonna so olina okukola ekintu ekinyuma newankubadde tolina kidongo so we nayingira okubeera nga ndi creative because So wagenda sifa mu awasa- kidongo so literally God is around you your entire life from all money my life because everything era bakugamba siri mugezi naye katonda akuyamba okubeera nga obikkulirwa ebintu ebimu okusobola okubeera nga oyogera ebintu byoyogera because si kyangu si nti buli omu ayinza okwogera nga nze oba okumbeera so mukama aba akuwadde omukisa obeera ekyo waliwo abasirifu waliwo asobola okwogera nze nsobola okwogera kakati nsonyiwa okutawanya olw'obudde bangamba obeera oyomba nnyo ne bebeku kisibo lwaki bebekulu mukwano gwange first of all tulina lulimba lwetwafulumiza kati funny enough because bebekulu sikkiriziganya na byayogera oluusi cause let's say bebekulu najja n'agamba abantu balina osasula ba dj balina osasula tv ennyimba zaabwe zizanyibwa ku tv nze ekyo sikikkiriza because omwana omuto oli atandika tajja funa opportunity kubeera nga naye bamulaba ku tv bw'aba nga talina sente so bw'oyonoona industry kati awo ojja kuga muganda wange wano twawukanye ku kino tetujja kukolagana naye nkwagala nga muganda wange naye kino sikikkiriza so literally it's debate not, yes it's debate it's not not hatred ebekulu mu meeting ajja newange these are people I talk to gwagende we yajewo yajewange nekwekirayonki ajja kuwulira yamanyi but
nakugambye TPO is one of the first steps I bought eya yellow ng'otandika. You came, you told your story, twalina churches, twali tusabirako ne mami. So nze ne mami twali tutambula nnyo ku churches. Watewala tembiye service nga kozize nali mudde. So nafuna nnyo chance okubeera ne mami wange egenda mu church. Wagwa mugwi. Wali mulokole wagwa mugwi. Bakutwala kati ku church enjala ekuluma oyagala otuula eri bweru omuliro okoye buli ssaawa naye kiba kikutawaanya okubeera nga toyagala kutuula wantu wako. Ekikutambuza mutatuula. Kati ebuuza okusamira. So many stars there think, so many young people think it may be a star. Mokozesa nnyo ebintu bya star. Yes. Okusamira bastar ddala bakozesa ebintu bya star. Abamu sijja kulimba because abantu abasinga abali ku entertainment balowooza okunywa omwenge oba waakabiza sinywa mwenge sinywa sigala sinywa njala sina kyenkosa nywa mazzi era ne wenzize wano osabye mazzi kati omuntu ayinza okulaba nagana nyono maybe ayina byakozesa oluvannyuma seetaaga bintu ebyo katonda bakuwadde omukisa obeera ekintu kyoli towegattako bintu birala nze mbiyita bya kidongo bitugongoosa obeera mu bintu n'engalo tuzikubire eddala yesu obeera mu bintu era enkabe ky'omwana yenna ayingira mu bintu bya music tolowooza ku bintu byenjaga lowooza ku bwongo obwo nakukkiriza nti idea ejja kujja katonda yakuwa obwongo katonda asobola okubikulira message gy'atagenda wa muntu mulala nga yo naye kuyisaawo nekikuyamba naye ate bw'obeera n'ogamba nze nina okukozesa kino ntuukuwali tosobola kutuukawo kosa takinga shortcut oba ng'oyagala kwambuka ku kisimbe waggulu oba ng'oyagala kwambuka ku kisimbe waggulu nga kya flat tosobola kubuuka ne bw'oba ng'oli pasito omulungi ennyo ng'osaba nga gwe bugende tosobola buuka n'oyambuka paka waggulu ku kisimbe olina okulinnya amadaala gonna n'oyambuka you have to understand nti buli kimu kirimu steps naye abantu babuuka nnyo step atuuke byayagala byasuubira gyayagala otuuka naye nga tateekinza opportunity okuyita walina kutambulire climb the steps yitawo tokuga mu bya juju kasita otandika bwoti okukola ka nze mbeera mu studio nembleedinga through projects n'owandiika kino natera nomaliza gospel album yange n'okola buli kimu mpola mpola kati olina omukyala nedda siina naye noonya naye ate sinoonya because mukama ajja mponya mukyala wange music kati fokasinga ku music nakola mirimu w'abantu bintu birungi omuntu bw'anaaba mutufu ejjamulaba olinayo omwana oba abaana siina baana naye I wish I have kids but it is about wish the time has to come and that happens kirina okubala ogamba gwe nange tuli wano ensi ezuuza buzuuza tenaba teri mukyala teri mwana so finally because of time kintu ki kyosinga okwebaliza katonda nkibuuziza buli sitaze wano kyogamba now Lord I'm in your presence and this is what I thank you for yinza okwebaza mukama bintu biringa bisatu bitamu oba bitaano sooka amagezi siri average ndi musajja mugezi si kyamu oza abantu abamu si bagezi nnyo nga bwendi ati ekyo tokyebaliza katonda si kyakweraga I feel you sisobola kutuula wano nenekwenyakwenya omanyi ndi mugezigezi mweno sibikola so be confident I'm thanking God because I'm a smart man and I love to learn and I know I'm foolish but I'm on a journey to learn more because omuntu yenna omugezi ddala taliyo mu nsi fenna tuli basiru naye tugenda tuyiga mpola mpola tuba abagezi leero kyotamanyi nkikungulira n'okiyiga nange kyesimanyi okimbulira towulira bwebikuba nange siri musiru wallahi okulya embezi mumazikiti siri musiru buli muntu nga wulira oli mugezi ate omugezi yaani yeyamanyi katonda come on give me a heart and sing I have to preach ekyokubiri mwebaza olw'okubeera nga ndi mugumiikiriza okugumiikiriza kintu kikulu because most of the times tetumanya nti tulina okugumiikiriza okutuuka mu bintu ebimu abantu basobola okubeeraawo ng'ayagala ekintu naye nga si mugumiikiriza ekimala okulindamu katono mukwano gwange yali agenza okulaba munne mulago okuwerekerako munne akyalira omuntu emulago n'asanga ate mukwano gwe
So linda mu Katonda. That's the thing I would say. Ekirala okumanya Katonda. Ekyo kimwebaliza Katonda because biseera ebisinga tulowooza tuli bagezi nnyo, tuyinza olowooza tuli bakitiibwa nnyo, bye tukola tuli bakabi kubanga tuli bakabi. Toli wakabi lwakuba oli wakabi, oli wakabi lwakuba Katonda akutadde. Kakati ekisembayo bamuyambye otambula n'embuzi. Nze embuzi. Bambita God. Naye God kitegeeza greatest of all time. Owamanyi God. the greatest of all time. G-O-A-T. Greatest of all time. Actually, mulimu dots wakati awo. Nina ekintu kyo kyange kiri personal. Mwayima oluyimba ne Bebe. Gwe kenyini nodda mu studio n'ogamba naye Bebe oyimba. Nga naye wabaddemu nerako mujereka 0-0 ate nga wabaddemu. Kati ekyo ki? Promotion. Kati omuntu bw'alaba oluyimba olwo Wamaddala oli mugezi. amanya omuntu asobola kimanya agamba omusajja n'abeerako luyimba ate n'alujereka luyimba kyo ng'oluwulidde olwo bakuyimba. Amagezi olina mangi. Reverse psychology. Reverse psychology. N'abasomeramu wano katono. Tusomeremu olunyiriri. So genda basomera Matthew 24 genda tandikira ku 3. So this is the story. This is the story of the fig tree. So buli omu akitegeera mu ngeri ye. You personally chose that verse. Yes, I chose this because it's important. Genda gi-explaining asigenda gisoma njala mugisome mu time yange. So I'm going to tell you this. But disciples bajja ewa Yesu ne bakuga naye bali intrigued beewuunya bagamba naye Yesu enkomerero ejja ddi? Abantu bayagalanga nnyo enkomerero paka kati tennatuuka. Naye baali babuuza enkomerero eno ejja ddi? Tulabe end of time ebintu bikyuke. Jesus n'abagamba, take heed, don't let anyone deceive you, and will deceive you. And you will hear wars and rumors of wars. See that you are not troubled, for all these things may come to pass, but the end is not yet. The nation will rise against the nation will rise against the nation, and the kingdom against the kingdom. And there will be famines, earthquakes, n'ebintu ebirala byonna eby'okujja mu nsi, maybe pandemic, ebintu bya corona, all these things will happen. All these are the beginning of sorrow. Check mic, thank you. Then they will deliver you up to tribulation and kill you, and you will be hated by all nations for my sake. So badde nsaba mumaleyo obungi eno mugitegeere. Nze mbasomeddeko katono naye njagala musome story of the fig tree mutegeere nti abantu ngaffe abantu tutunulira nnyo enkomerero naye kirungi nnyo tutunulira lunaku ku lunaku n'osaba ne weebaza Katonda. Ate abantu mukendeze just okusaba naye mwebaze Katonda akuwadde omukisa obeere mu nsi. Tosobola kubeera nga mu kisaawe osaba ebintu ebipya. Take every day as an important, you're very thankful. Blessing gy'oyinolidde ekyokulya, that is enough. Waliwo atalidde naye ng'ayagala ate naye nga yeebaza agamba maybe enkya naafuna. Naye gw'olidde ate okyatolotoma. So eyo message yange. Ate tukubire Katonda engalo nga Elpas. Sebagambye naye akayimba akagospel. Akayimba akagospel kegenda obayimbiramu. Banayo omugalo. Ladies and gentlemen, worshipers. Akayimba bakayita sitaani takola. Yesu yekka abisobola. Nsaba engalo Elpas awulire nti. Come on. Ateekayo akayimba alyo. Ateekayo akayimba. Sitani takola,
Ladies and gentlemen, A-Pass. Come on, people, stand up and honor this amazing superstar. It is COVID, I can't hug you, but I don't have COVID. Thank you. Please, may have a seat. I'm going to have you back as we close the service. Please. Come on, people. Give it up for A-Pass. Everybody stand up. People on Sanyuka TV, people on YouTube, on I'm feeling yes, yo. Panike mkono. Katonda judekisana okusasira. Nsaba amanyigo gayite mu TV ne bana bali wano live. Obasumulule, obakolere ebyewuunyo. May you do signs, miracles, and wonders for everyone watching. Let it be remembered, the service A-Pass attended. I knew that Jesus can do what Satan cannot do, what doctors cannot do, what my mind cannot do. We clap for you, Father, in Jesus' name. Amen. Thank you, A-Pass. Can someone give me my animal here? Today, please have your seat. I want to share about the Good Shepherd.